Muwala wannagajja bambi weefuge. Labayo. Muwala wannagajja bambi weefuge. Labayo bonswaza ku kyalo kwensula. Vumanga. Muwala wannagajja bambi weefuge. Labayo bonswaza ku kyalo kwensula. Vumanga bw'oyagala akasanze mmanye ebibyo. Nze mmanyi nga bwe watondebwa. Nze ne bonnafuya nze mmanye ebibyo. Omukyala anafuya omwami sembera. Sooka enkulage nga bw'obunye essanyu. Omatiza atamanyi nti wakandulwa. Kati mbawa amagezi gaagano. Kati mbawa amagezi mukyala gaagano. Kati mbawa amagezi mukyala gaagano. Kwata olukoba ng'oyita nalwo. Kwate ne minzaani era oyite nayo. Ng'omwami akuwasa. Ng'omwami akwana gye weeyambisa. Okwata lukoba n'omupima ssebo. Kwate ne minzaani era opime ssebo. Nammwe abakazi. Nammwe omwami agammwe. Nammwe abaami agammwe gaagano. Kwata eccupa yo ng'oyita nayo nga buli gw'okwana gye weeyambisa. Osonseka mu luzzi n'opima ssebo. Bw'eba ejyayo. Muwala wannagajja bambi weefuge. Wannagajja agaanye okwefuga. Mugamba yeefuge. Yeefuga. Ekinzijukiza baasi ku baasi. Ekinzijukiza mujjukiro bakyabatuukangako. Nabagamba mulimu examination room. Okiwulira? Naddala enambanga eza history. Gundi instruction zigamba bwe ziti. Attempt 3 questions from time allowed 2 hours and a half. First question. Account for the rise of Buganda Kingdom in the year between the year 1900 to 1956. Question number 2. What led to the migration of Ngoni invasion from South Africa to their latest Munimofo? Question number 3. To what extent was long distance trade? Kakati notandika okutolomya. No symbol introduction ya Buganda Kingdom. Buganda Kingdom, which originally covered parts of Bunyoro, Toro, and Ankole. Okendo kulira nga tokyalumba. Number one tegera. No saza noga konde kuyokubiri. Nogenda kugundi. The Ngoni migration. The Ngoni were people originally living in South Africa who migrated due to the rise of Zulu Kingdom and no saza no kwata long distance trade. Ogenda abagamba ebulayo edakikameka 10 minutes remaining. Abana more papers. More papers. Ogenda abagiza kale 10 minutes remaining. Please hurry up. Omusomesa fe yali atugamba